Zanyo no Celeb Jazz nga bulijjo amanya the one the king himself okubanga batusako interviews exclusive namuli akakwatagana ku baselebu bamwe mu ggwanga lya Uganda naddala ng'ate oli abaavuddeyo okulaba muno akola business ey'okuyimba, not just singing but okujja okubanga ayina talent najja n'ayimba nasobola okubanga naye afunamu akasente because eri emyaka edda abantu bayimbanga just for fun, but these days us the youth n'abavubuka bangi bavuddeyo okubanga bayimba not only because they have talent but because they want to earn something out of music. Amanya yenze King Smith nga bulijjo ng'onaku tugendako mu exclusive interview ne mukwano gwange yakata EP ey'amaanyi ennyo tugenda kuba twongera okutegeera nakomomula I think ndowooza before COVID oba in COVID aweewati COVID time nakomomulaba neero nzeemu okubanga musinkana saagala mwanjula wabula njagala ye yennyini kubanga ekikumba kyakubye ekintiisizaamu kyekiro bro Chairman Chechiro Smith. Listed nnyo nange nayanza okubeera kwano ku Celebrity Jazz kyamaanyi nnyo. Kale abasinga babadde bakola nnyo ku TV, abasinga bajja ku YouTube channel ne bakola n'olunaku tukukyaliza ku mukutu ogw'amaanyi. So twagala abantu osooka bawulire who you are, what you do and why you do it. Netsokere wali ku introduction gwani. Yeah. Amanyi gange bampita Pice Jovan, Pice li Pice Jovan. Yeah, ndi Pice Jovan ndi muyimbi nkola Afropop ne R&B urban ne mainly Afropop for now. Era nga njagala bategeeza ndi muyimbi mupya omulungi nno wenjawulo akola obulungi ddala nga nsaba buwagizi bwamu. Obasabye obuwagizi naye abasinga bagamba omanya gano gatawaanya abantu Pice ne Price so gwajjamu ka ala lwaki omange anti buli omu abaako n'endooza n'ensonga emabega w'erinnya lye. Erinnya lyange liti Pice kitegeeza ssente. Pice coin bagikozesanga edda during the British colony. Twatukozesa ekinuuso kye baali bakiyita Pice. Abakikozesa sinze saaliyo kye baali bakiyita Pice. So nze nalondawo ekyo ne ngamba Pice kitegeeza ssente. Omuziki noonya ssente wadde talent wenenga onoonya ssente at the end of the day. So ne ngamba kankozese Pice then Jovan. Okay. The other side of the Jovan, abasinga tebakitegeera bulungi nawo tunyonnyolo because omuntu aba nakubanga anakuwagira for a long time. Bafano balina okubeera nga bajja bategeera lwaki weetuuma amannya agerage. So Jovan kivaawa maama taata oba senga? Jovan linnya lyange ettuufu. Bampita Ivan Jovan Zinyombi neddira Nyonyi Nyange. So Jovan linnya lyange ettuufu na pickinga ennaku zino oba otunudde n'amannya ffenna ge tulina abali mu industry. Tulina amannya abiri. Nja kulaba John Black, Fake Fameka, so zinakosa amannya erinnya lyange ne lya industry nendigattamu nenkola Pice Jovan. So Jovan linnya lyange lya bulijjo. So abantu b'okuzina bokkaalo abadde bakumanyi tebajja kwewunya nnyo kulanga ng'otaddeko ka Pice because Jovan bakimanyira erinnya lyo. Anti mu industry already tulinamu Jovan ndowooza. Tulinamu ayinza no muyinza kuba n'abalala besitamanyi, so saagala nzije ng'ambe nti Jovan. Ate ng'onoddifuula a bit swagalific nengamba kankose Pice Jovan. Omulembe guno gwetaaga ebintu nga biri so swagalific ate nga biri pumped up ate nga biri pimped up. So atandikira wennyini what inspired you okubanga oyingira endongo because endongo tugirabye emu abamu bagyevuma bagiddukamu kyokka ate ffe omulembe guno tugiyingira why? Yeah, ekya inspiring ne inspirations kuva ku bantu bangi nnyo okusookera ddala siri mupya mu industry. Officially natandika mu COVID ndowooza wave ey'okubiri 2021 mu February we nafulumya olimbalango lwasooka retitled ebyo awo nga mmanzi ofuna management ne mu industry nalimu nga nkola backups n'okukola punch ups mu nnyimba z'abantu abamu so nakolako n'abayimbi ne producers bangi nnyo so mbaddewo nga ndi bwe ntyo bwe nafuna management okolagana nange ne ngamba yes tandika okukola wagenda okulaba akasente abayimbi bobackinga up bakuwa katono n'ogamba si bwe kyali nali mu industry nga njagala nange nnyimbe naye nga akasente okimanyi industry ya ssente oba tolina ssente tosobola kimalako so nga ninda akaseera akatuufu nfune ne management entuufu abagenda osobola opushinga nange ntandikiraawo so bwe nabafuna ne ngamba wakinedda wantandika okuta omuziki. So tekyali kugamba muno talent yalimu eri wabula kyali ku management yakuinspiringa? Yeah, talent yo yaliwo eri era ne management yange story yinza okukozesa nfuna ntya management. Yeah, kyali wange nina kyali wange wemaze n'ebbanga nti manyi ndi music industry nkola backups bikingamba ne wakitandika yimba bibyo ngamba ekiseera bwe kinatuuka nga nfunye abantu bekonze ekizibu kyange kyali management wadde nalina nnyimba ze nga weziri so afuna kyaliwe amugamba njagala kusayininga abaana bayimba koyoke olwo kyali wange mmanyi kankusindikire music we owulireko tulabe oba munasobola okukola nempayo ennyimba zange kati yali Monday ndowooza mu COVID yatwalinga awo. Yeah, so Monday
omwami ng'awuliza music wange mu Nyimba namweza ndozanga nnyo kimanyeze mu quality ne kwaliko olumu nali nkoleddeko mu studio yali etegeerekeka actually oluyimba lwange olwasooka so ngende wabba wa misinde mugamba wasooka mpaka yimba kankano nkatwale waliwo boss ayagala okukawulira ko waliwo kasasudde ko nali nkasasudde naye nga bakyamanjeyo ka balance naye nali nsasudde ebisinga nga mbikoze kati n'akampa nenkatwalayo wa boss kwolwo yakawuliza leero the next week kwolwo yenyini kuwiki eyo yenyini yawuliza ku Monday ne bankubira ku Tuesday evening ne twogera wuuki eyaddako ne tushootinga video y'oluyimba olwe nali nina omukisa guno maye omukisa agamba gusanga yeetegesewo are you ready enough for this opportunity kati nkubuulira nti nafulumya oluyimba lwange olwasooka ne lukola for the first week mu Jinja kuba twafulumya ndowooza nga tuli mu elections ne tugenda Jinja ne tugenda for the media tour nga lufumye this week ne the next week ne tugenda ku media tour Jinja nga Jinja lukoze weruti nga lwako era natuka for Jinja interviews nga ninga sito wakabi nenga nakayimba yanga Chris Brown nga ninga wakabi nenga nakayimba kam so nali mu excitement etuka no pause nga no sigana otunula botu nga totegera kikigenda maaso so nali mu excitement just nga nsitisa ngamba kyekidako akati mazo fulumya kano kaliwo akaddako so omukisa gwajja nga olide netegese mbadde mu industry manye ekyokola siri wa kusindika busindisi tugenda tuuka ate tukuwandiikira olide nali newandiikira so ebintu byanyanguyira ne ba producers nali mbamanyi so nali manyani gwensobola okukola naye nempitawo nga bukiki njagala nkikole bulungi so kyanyanguyira kyogamba ne ba producer no walimu goyina okukola naye noyitawo n'abalabo nokola nabo notayitawo no saa kibaze bwe ntyo buli omu n'omukisa gwe ndowooza ku producer ki naye kati waliwo abangu bokukolagana nabo n'abatuli bangu wadde nakatono okolagana nabo kubanga tuliwo nti fe abatandika obutandisi ojja kutuuka kati nga nzeewo kati gwewedde oli mu industry eno nze engeri gye neeyisaamu mu kamera sigo gyojja okweyisaamu mu kamera so kati omuntu nzize wa producer wedde celebrity ana hits ne hits zakoze otuuka oba nina tension ero gamba sijjamu wabula kyakola wedde ana hits yamaye kyakola kati otuuka nosiba omumuleme kwogera ku kikiwandiyagadde ogambe kamuleka akole kyayagala so nebo okukolagana n'abantu bomanyiiko wedde obadde okolagana nabo kikwanguyira nti ojja mugamba tukyusewo tukole bwe tuti ne ideas zo noozongera mu mulimba ne luvenga lulungi okay ofuze oyimbye awo ebbanga from 20 wave yokubi 2021 tuyingidde 2022 so the year 2021 from February okuyingira 2022 how was it kyali kitya gy'olinga gwe omuyimbi omupya yayingidde industry the year inziki afuluma nafulumya ennyimba nga nnya nenfunako oluyimba lwange olubadde most recent before nzeko ipyadde baluyita bbanga olutambudde ennyonyonya abasinga bamanyi bbanga so the experience sijagamba nti yaliwo tukuba tewali performances so twalinga waka olina kulaba TV akuyiseeyo ku bupate bwawe buli exclusive nobeerako eyo so bwekyali kati omulimu kaŋŋambe gutandise mu guno gwennyini omwaka 2022 natandika nga sinafulumya EP yange twatandika movement engeri olimbe gye twatambuddeku okwo so abantu nga bamanyi ogenda performing antu nga abantu bakumanyi so events ne batandika okunteekateekako kati mbadde movements performances okuyiga performances kubanga oli mupya badde tokola performance onookumastaringa ku stage so experience ebadde bwetu kuyiga ebintu ebisinga abawagizi olwootuuka ne batanyega wadde akayimba bakamanyi ne batanyega ate notuuka wala ne bakuwa hype so manyi na mukwano gwange Kamada alina waatuuka nga manyi abakazi bamumanyi kumbe tewali n'omu amumanyi so experience ebeera bwetu naye nga sofa kati kyendiko kyekituufu wendi we watuufu kakati so mu June ne tupreparinga EP yange ode nyimba tubadde tuzirina tubadde turecording EP because EP yensonga ya interview eno esinga naye nyaddeyo kemabega wali ng'ogyeko kubanga enduulu evuga manyi bagamba mukyali wange yangamba muno obuzibu bwali bwa nduulu bwe waleetera omuntu obuzibu so kati oze abantu ennyimba ezimu bazimanyi what has been your best moment so far ku stage nga ggwe Jovan best moment yange so far ku stage ebadde ndowooza my first performance nze mu kutandika okukola kwonna music mu period yange nasabanga kimu nangamba njagala nkole music at least nkole nga music muganda nina touch ya Uganda nenga mastering wange wanjawulo ngera omuntu wanawulira jagamba okay ono mupya naye alinako ekintu cause nze ne bolaba videos zange zonna kuva gye natandikirako teri video gyolano gamba on upcoming omala kunda kotuuka ku muntu nogamba oli mupya naye nga sound biki buli kimu nga kiri ku standard so experience yange yasooka nafuna yali lockdown actually nga batukkiriza ndowooza otambula paka sawa basatu
matinels yali ndowooza elaunchinga nekola ki ne bampita for the performance wali bayise ba artist ababyokka bana enyimba ezitrendinga by then naye olimba bali balita banana ndowooza oba ne Liam Voice oba ne unknown olimba lwali trendinga by then so ne bampita nembeera among the artists kuba tukalike few nembeera among the artists so experience yali amaanyi event eri corporate ndi mupya ate kuliko so experience yali nnungi nnyo ng'egye bantweetingamu so experience yange yasooka okubeera eyakabi nze nga nfuna endala buli wennyongedde okuba nkola n'abantu ab'enjawulo neeyo gye ŋŋamba nti eno ye first performance yange ate it was a corporate event. Twogereko ku ba producers nga tunagenda ku worst because worst saganya nazogerako twogereko ku ba producers producer kyo gwe wakakola naye for the time gyewakaba mu industry ng'okola solo career n'ogamba no producer wambya nyanguyiza embeera amanyi bagamba abana producer amwanguyiza n'ogamba man big up producer Smith nyanguyiza embeera nkiwa somu waliwo benkozeeko nabe ebbanga eddene so ne tutuuka ku point nga kati kyangu nnyo mwogeranga byantu tona tension yona ne botuka mu studio manyi ekyokukola aku-advisinga akugamba tukole bwe tuti kati njagamba min lagenda beera atin bawa ne Andre kozi be bamu ku bensingo beera nabo ndooza ennyimba ennyingi ndooza oba ne Astain ku EP ate bonna obwogedde njagalako omungo ga muno wensingira ddala kaŋŋamba akyasinza okubeera omwangu ndowooza atin Atini yanyanguyiza nnyo embeera. Atini kyali wange kutumiddeko nnyo ku Ultra Nation ndabira ajja kyo yabeera ku reception. Olwenzija wanti izinga nnyo kuba game alinganga bagonti naye kale nkiyisizaawo. So nga tuvudde ku ba producers abakwanguyiza embeera tudde ku kya music okuwandiika kuno concepts gwe wewandiikira aba gwe wewandiikira concepts zino zideveloping ota. Sijja gamba nti newandiikira 100%. Engeri gye mbadde nti olina ebyoyagala ate ne industry nabyeyagala ate ne music owuwo nowa abantu okonsuminga byanjawulo owa business so mpandiika nenkolagana n'aba writers abandi banyambako ne bakola ne batereezaamu editing so bwento sijja gamba specifically nze naye nga kaŋŋambe ku 100% 80% mbeera nze. So concepts zino ziva mu heartbreaks zoba ofunye ziva mu kibalajo kati nga bbanga ziva mu kibalajo oba ogenze nolaba n'okiyimbako oba kiki manyi nakyali wange yaŋŋamba lumu yayimba akayimba ka mbega w'ebbaala yasooka agenda mukkira mu bbaala ne tebamukola n'agamba owaayi kankube kayimba kano kati kunze n'amaaso gange nagatunyuza nnyo ku tuva mu covid abantu beetaaga vibe kyekikola kakati vibe so mainly kanjogere ku banga idea yajja ode nali ngeze na studio kola na luyimba olulala nenduku voicinga kani ngamba netaga ekigambo ekijja mu industry nga kigenda at least kikwata oli agambe banga nga ogye gamba banga kanduke bere nodduke bere so for banga nali noonya huku egenda okwata abantu oli kibenga kintu kimu nti banga nenga nenyimba endala ez'omukwano biki ezisinzira mu experience tebatufunyeemu nezowulidde mu bantu n'ekizobo zino kirowooza kuno gamba kanji ekintu wekiti awo ku mukwano awo eriwa ku nnyimba zo zinazoga nti obaaba naluyimba lwakuba ekibeera kye nali mpitamu oba embeera yali entabuseeko njagamba ndoza ku EP yange empya oba kwekuli ekibeera naye ate tekyali kyange kyali kyali wange kati situation yenze nenjifunamu otani situation yo gigabye wakyaliwo situation yange nenjime nakyali wange bamuyita Karimwe ye kasita agenda nyeyo mu field bwafunayo akakazi nga ajjanga tugamba labongo ye yakafunye kati tobanga muganda wange nawe yembeera gyotandisa oteeka nedda yali situation yali ku kyali wange teyali kunze ng'omuntu yali ku kyali wange bya mukwano nga bwebimanyi alino mukazi we babaddewo akaseera naye kakati ndowooza kyali wange yalina ku kafeemu awo omukazi yali anoonya kafeemu munnange bukamala okujja n'ayagala okubuukamu naffe netugamba kye tufunamu oluyimba lwa move on move on tuwemu akapeera small time. If you wanna move on, if you wanna move on, go. If you wanna move on, go move on, I'll be okay.
aha kansirike ndaza nama watu bamulabye omena bagamba I don't just do interviews just for simalaga bayitira abantu nga simanyi what they are capable of simalaga bayitira abantu nga simanyi kidaladala kimulimu mu ddoboozi ndoza muwulidde kyali wange Jovan mugende ku YouTube ye mu subscribing mulabe ennyimba zino zonna as we go on with the interview ng'okyalabye no interview gulawo wali kagundi kawinda akala teekamu Pice Jordan njogera bulungi Pice Jovan then ojja kuba omulaba bulungi ennyimba kwezinyi nnyo Nyiga have I said it right? Yeah, Nyiga. Yeah, Nyiga, it's the headline song olwa EP. Yeah, so tukola EP mwezi zonna ennaku twagala kufulumya EP mu June. July actually. I think July, yeah, it's July. So tutegeka tugamba manyi tufulumye EP because trend ebaddewo EP. Nagamba muno abayimbi nga trend ya EP mugibuukidde nnyo kyekigenda mu maaso. Actually trend ya EP eyamba mu ngeri emu bweti. Kiri expensive okufulumya ennyimba ezo zonna mulundi gumu n'okukola quality music omuteekeyo mainly kunze saagala nnyo okukola music nga quality mbi kuba ne potentials zo zibikkibwa mu quality mbi ya music so njagala nnyo nkole nga music mulungi byennyimbyeko bitegeerekeka lyrics ezo production mulungi video nungi so okukola EP kiyamba mu ngeri emu nti abasinga market zaffe tezitera kubeera mu Uganda tuteekayo music YouTube ne banje bamulaba so kati oteekayo EP yo n'omuntu yali yagadde okuyita kati ba promoters balina ensonga mu gye bali bogerako nti Pice no nali kuyise ku event yange ne nakayimba kamubbanga ekikulu abantu beetaga ennyimba nga bbiri njagala nkuto ezisuka mu bbiri nkutwale ku concert yo oyimbe nkuteeka omuyimbi omulala headlining naye oyimbe ennyimba nga nnya ya mbe nga nange nkibaze ne ngamba okay wakimwagala kijabeera bwekityo ate nenkiza ku bafani bali bagamba nga Pice okubyenyeza ebbaala kubeza ennyimba ezo nezaalo zaali za bbaala twagala oleeteyo ku mukwano oleetayo ku kubuulirira yeah nengamba okay kati sijja kugamba nti ngenda fulumya every week sijja kisobola nekanga terumu EP nfulumya ennyimba nga zonna zikwata kuli muntu abe omuntu wa wansi bali uptown corporate abavubuka ngaffe so nga nokukanganya ebintu mu bitekwamu so EP eyamba bweti ennyimba ezo zibeerawo nga nnyingi zitambula mu bantu omuntu takumanya kulimba lumu ate tayagala lulunze nja fulumya Nyiga nga gwe njagala ng'ate omuntu omulala ayagala move ono bayagala bango bayagala masannyalaze ku EP so kiyambiraawo nti Alan ajja kwagala kino Jeff ayagala kino Stella ayagaleko kino so kiyamba buli gita ayagaleko kino ayagaleko move on yeah ayagaleko move on so kiyamba mu ngeri emu nti ne promoter wajja okubukinga ajja gamba n'ennyimba meka mugambe n'ennyimba 12 oba 13 kimuzamu amanya gamba okay ono nsolo muteeka ku show yange wadde bamanyiko ennyimba ze2 oba lumu at least ajja yimba endala keepinga event ngegenda maaso yeah so kiyamba mu ngeri bweti naye ate kati nze nafuna omukisa nti bafanizi bange mu Uganda nyinza oba nga sinabakachinga up nnyo naye ate obweru wa Uganda nfunye omukisa nti catch up zange ngenze nkachinga up for example Nyiga akoze mu Kampala mu mbeera ye nga bwakola naye ate Rwanda akuba nenga ate mu Uganda sewe kiri soto sewa limits nkola making sure nti music wanga crossing alina that international touch nti we Rwanda jamulira awuliremu ekigambo kya jotegeera we Kenya amulira awuliremu kya jotegeera so kyengezaako kola EP eno eriko ennyimba meka tutandikirawo then era featuring ako ba producers bameka EP eriko ennyimba 8 featuring ako ba producers oba 5 ndowooza 6 kuliko Daddy Andre kuliko Melo kuliko Atin kuliko Bawa kuliko Kuseim kuliko Imrash no mulala ndoza gwenera bidobali nawe tumutu Nasty ya Nasty na neke nyimba so nakola National Skies actually National Skies ya nyamba ko no ko editinga sa sirina ko muyimbe ku EP yo nakaba kwembako mu kuwandika Mudra National Skies yeah I see the generation when we tukwataganira awo olabera abawandika Mudra nojja keno wansi wachali wange National Skies the beautiful National Skies nkutumideko nnyo sijja kwogera shina noonyako bunoonya kubanga tuludde okweraba but anyways nga tugenda maaso twogereko ku cost ya EP
mwenga abayimbi abakajja wakati okoze EP almost ennyimba zizo nnyingi nzibu cost zino muzikola mutyo okulaba muno you can facilitate sente zonna sijagamba nti kyangu oba kiri cheap bonna abakozeko ku EP oba n'abasuubira okukola kyo bakimanye nti tekiri cheap munange naye kati bw'oba oyingidde bizinesi emu bizinesi buli wogiteekamu kyoteekamu ennaku zinaluwa abaana balina akayimba ka totekamu 200 ng'oyagala kakadde something yeah so bw'oteekamu 2 era ojjafuna 2 z'otaddemu naye bw'oteekamu esente ezitegeereka era ojjafuna ekitegeereka so teri cheap sijja kugamba nti oba miliyoni 8 oba miliyoni 12 naye nga tekiri cheap oteekamu at the end of the day ng'osuubira nti omukisa katonda aba akuyisizaamu nga n'ebyowakoze bikola amakulu ojja kufuna woyitiramu so tekiri cheap. So sente ozijjawa kuba tukulaba ina side hustle music ndongo yokoba management y'ekigala management yange nyambako nnyo nze ngezaako nga bukye nnina okukola nga artist management yange neefaayo nenyamba nina team eriko abantu ab'enjawulo abagerezaako ddala okunyamba mu mbeera ez'enjawulo so management ekola kyamaanyi nnyo era njebaza kale awo wenyini wenjagala twogereko nga gwe omuyimbi owakabi ow'eggwanga wenjagala twogereko ku mbeera ebeerawo mu bayimbi when you're just starting saga akozesa kikamba upcoming tunyanya okuta because buli muntu aba ne startup ye when you're just starting in the industry mubeera bakakamu nnyo Jovan embeera oli mukakamu management wekuyita kusaba mukaago ojjako mu bbiri ojja towebaka wekuyitire gye olufulumya olukuba hit ne gye tuyita kabuna mawanga kwa kati ebyalo byo bikubye ne tuya kabuna mawanga Italy bakuyina France America and the likes toddamu kwagala kukwata simu za manager otandika okwagala okwawukana ne manager gwe what is your contract with the management yakino ogenda kulaba otya muno tekibaawo buli omu abeerako ne story gyakwataganamu n'abantu abakwataganyeemu nabo atya bwe bakwatagana ne contract zaabwe zigamba zitya naye nze ne management yange contract yaffe nabyekwasaganya ebisinge obungi so nze ng'omuntu wa bulijjo siri muntu nti njagala nnyo okulwanagana n'abantu ate at the end of the day woba otunuulira management nawe artist babeera bayamba ggwe kuba gwe tosobodde byekolera waliwo abantu bonna eyerabira nze yabayamba n'ennyimba eyerabira abamubi ate sijja gamba nnyo nti neerabira abamubi 100% buli omu abaako n'embeera ezimunyiga ng'omuntu naye oba okwataganye bulungi n'abantu bokwatagana nabo ne muyisawo ekintu kye mulina oyisawo n'omanya gooli eri etya sikiwa nti oba olina okwekyusa n'abasigadde mu buliri nga bamugambye abeere ku ssaawa ez'endala wabeerawo ensonga lwaki asigadde so nze ne management yange tukwatagana bulungi nnyo ne weaknesses zonna ezirinaabawo ne mu future era tujja sigala tukwatagana cause story yange okufuna management yali from nowhere tukiyite mbuno is it on a contractual basis or mutual basis just nga ku management right now management yange tulina contract sibyamumwa twesikana nti twayogera ne tumanya twatandika okukola nga sayininze we nasayinize contract naye nga tukoze 2021 nga yafa full year nga siri ku under contract so okay tumentioningemu ku nyimba ezimu eziri ku EP nga twagala omaliriza tulabe ne way forward abantu music bamufuna batya ba let's start EP eriko enyimba meka era twogereko kezimu ku ezo so that people can know that they're out producing bwa atin nze yamuwandiika na producing bwa atin video ziga kuliko masanyalaze atin steel kuliko gold digger Andre ne Astain kuliko kidogo Swahili oyo kusame manyo fera ne muntu yimbisa olulimi wano mutuukiri nga olulimi batugaba na Kenya tugamba aya bafera soka kola survey no manya no funa information so kidogo agenda bwati kata kidogo for me kata zina the other of chiringa tugambe cheza na cheza kitegeza chechimu so kata kidogo mpola so zina mpola je kali ku YouTube towemenya omugongo kata kidogo Jovan ogamba abantu okuzina ono basobola nga batandise okuzina ayi njaba sobola for now banange simaina kumanya Abannayuganda kibalino manya nkimanyi njagala kukyalo kutegeza yena alaba kusawa zino nti no music wange wali era omuntu wamuulira
music waliyo music owokuwulira ajja okukwata amatu owulira ekigambo kimu okyogera kikuwa enkyabe nga taliiko ne music wange ne bw'oluwulira lunasookerako ne leero n'oluwulira ogenda wulira nga maanyi so nze ngezaako okukola music nti quality gye nfaako ennyo ate ngoba nnyo international saagala tujje ffenna abajja twagala funaano mu Uganda naye nze njagala nnyo wabweru eri so ngoba international ngezaako nnyo otuddukeko nga sijja mwoka nedda sigenda kudduka wendi mu Uganda ngenda kuba music acrossing akuba ngezaako nange crossing tubeere ba exporting nga tuli bangi tumebeeranga banna bataano aba exporting nange mbeere okwomu kwa exporting so music wange tujja mutegeera mpolampola ninako different wa Imrush ne Aston ninako zina Imrush ne Atin ninako Move On Malik Make ninako ani omulala Munango mulachya kamwerabidde nyingi so ekiroto kye kirwa myaka 2-3 oba 1 year from now Jovan 1 year from now nange njagala mbe manyi ndimo Olufalansa erinya focho dita Jovan dita nyo Jovan kwa ndimo Olufalansa so abantu naku zonjoga nnyo Olufalansa ne batya so erinya nyizo kwa ndiogera mu Lufalansa bane mu Lufalansa Jovan tumita Jovan so katemwera likira so naye nga ye Jovan mu lwafu olwawano so mu myaka 2 okuva kati sijja kugamba nnyo nti nja kupredictinga naye engeri nze nerabanga nanga at least ndi ku cricket oval ku wines and brackets nga headline nze show neraba mu Cox studio kati nze ebiro byange byebyo ku events zennyini ezeetaagisa ennene nerabanga ngenze ku Jazz Rwanda nerabanga ngenze ku convection whatever ngenze ku actually nina Yuna next year so abantu mwenna abali ebweru tondeka nonno njakuba gondiwo abachita bacha I'll be your media person za ku briefing abantu kola actually next year nina Yuna mwenna abali mu US next year nina Yuna jendi njakubeera oba mu July njakubeerayo July so kyo kyengamba ti music wange mu Uganda nzo banga tandika kwata naye yeetaaga obudde owulirize ko siyimba simala gayimba buli ekiri ku EP nkola oluyimba nga dulina message sound yeeyo international nze mfokasinze ku international kyovola kati ne deals zange zisoko kufuna ziri wabweru kale abayuna nange muninde next year between July to September I'll be in Massachusetts so muninde tugenda kwa ku boat cruise nga tuvimbamu anabagambe chichi tugenda tutwala ku level kati mbade smart ne Jovan agenda kuba jaine tujja kubandoza tuli fena atuyinza otagira kunyonyiyemu tukira ku bude munenge ngenda kubayo so buli muyimbi agenda okukola ensobi nja kuba wendya so nga tumaliriza your last words to your fans outside Uganda those are in the country n'abantu banona abagala okubanga bongero soke tukole kino music bamusanga wa soke tugenda awo music wange ali ku mitimbagano ku sources zonna eza music zonna zowulira maybe nga aliwo empya gye zitamanyi iTunes Music Spotify yonna Boomplay nezeri local one how it is UG Music mudundo wonna kangambe gwogenda bugenzi ntera nnyo gamba abantu engeri nnyangu y'okufuna kozo osanga nagamba nzifunye ntya ogenda bugenzi ku YouTube n'ogenda wali terminal ya jo typingamu no typingamu Pice Jovan eri PICE no typingamu Pice Jovan bakuleetera buli kimu kyagala okumanya ate nnaku zino Katonda yannyambye ndi visible ku Google so onyiganyi Pice Jovan nga bakimu kitereera nga kyanguwa okutambula so Pice Jovan kyekikola. Then your last words to the fans. Abafanzi bange mwenna mbeebaza okumpagira since 2021 era mbasuubiza nti ngenda sigala nga nkola quality music sigenda kukyusa malala kumera malala ngenda sigala nga ndi Pice Jovan performance zange nze nkyusizza kakati abakyasinza okola ku performance zange ezisembyeyo z'amaanyi nnyo ku stage mbeera wakabi nnyo so mbasuubiza ngenda kusigala nga nkola bulungi nnyo music ndeeta ne next year nina EP eriko abayimbi abenjawulo besitagenda mentioninga leero nenga next year bagenda beerako abayimbi abakabi so mbasuubiza ngenda sigala nga nkola bulungi nnyo music EP yange gyeri bagita short time kweri ku mitimbagano mugende mu checking out mugende mu streaming streaming abagula munguleeko nange njagala okumpagira so nsaba obuwagizi bwontya bwetaagira ddala kuba sinatuuka we nina kubeera so nsaba obuwagizi bwammwe
yeah munyongero kumpagira mu mbeera yonna gye mumpagira promoters ndi ready for bookings era mwenna actually n'abalina emikolo nina oluyimba lwange olupya baluyitadde anytime soon video egenda be droppinga naye ng'obedde audio gyali ku YouTube musobola omucheckinga ade luyimba lwa mukwano luyimba luna afrobeat nga gwe musinga okwagala wabakere afava mu west lulina ate nga lwa mukwano so mugenda dunyumirwa kiwane nawe ogenda dunyumirwa ngenda dunyumira kwa master ogenda kukola omukolo ogw'amaanyi e Dubai eyo omukolo ogenda kubeera nga guliko abayimbi be Uganda bonna so gule kanzu gujja kubeera gwa culture so mulinde abantu tugenda guyita ngoma za Uganda tugenda okugutuuma sondooza tujja kulaba management ng'egye twogeramu tulabe nti ojja naawe tukube mulaga okisegera ekintu ekyo kale toyina mukyala omutumire nga sinatumira mukyala kasooka tumireko kyali wange waliwo kyali wange bambi y'omu running group yange emu eya Pice Jovan bamuyita Mark Focus I guess neyanza nnyo personal assistant wange Sugar neyanza nnyo Crown wa social media yange neyanza nnyo manager GHL yonna Chiwa Team Cash n'abalala bonna kati nentumirako ne mama wange actually mama wange mutumirako mama wange ne bakyali bange bonna baganda bange bonna ne kyali wange SK mukyalo wange nawe nkutumiddeko nkwagala nnyo erinnya lye munnange bayinza omusaakinga ku internet ne batandika omwogeze nomugamba ebigambo byesitaakola so sijja kwogera linnya lye mukyala akutumidde kale thank you so much bro okujja ku Celeb Jazz manyi mangi nnyo tukwagaliza bisinga always keep on coming kyona kyona ekipya kyoba oyina just nkonako bukonyi tulabe muno tupushinga our talent to the next level amanya yenze King Smith always one ku Celeb Jazz neyanza nnyo kubanga mutulaba kuva gye twatandikidde mpaka tukomye nkoze ne Emma Kara ku camera one of the best men between hano mu Uganda East Africa omwaka ogujja tubagambye tujja mu Unique Causes nja kujja ne Emma ne Kamada official photographer wange then nja kujja ne wa social media wange bamuyita Buligita then nankube ekikumba bamuyita Karim Jipiri Karim nawe nkutumiddeko nnyo ayanfunidde engatto nnene enzibu nkyatidde ojjambala naye nja kuba njikuwe balina engatto empya zino zimwaleese sinazitegeera ezo nawe wafunyeyo engatto bwetyo sijja kugisobola eyo nange gye mbadde kugamba so anyways love you so much catch up genda nsawo subscribing aye sookwanga tugenda mu maaso n'omulimu guno mbagala nnyo musibe bulungi mweraba